Saalongerias Lukwago mu butongole oluwalera wadde woofiisi owa Lord Mayor bw'ekibuga Kampala oluvannyuma lw'okumeggibwa mu kalulu akaaliwo ku ntandikwa y'omwaka guno. Eno ensawo eno yo yange gye ngenda nayo yokka, eno yange bukolokolo, si ya siteholo, si ya eno yange. Ntambudde olugendo lwa myaka 15 nga ndi ku magulu gange abiri, bankubye enteega, bansambye bamenye omugongo, bakoze biki naye sigooka, ngenze sibendinze, ngenze sewugizegize, ngenze sekiriranyiza, nfulumye sirina kenina, nti ngenze na kino, era ne bino bye mulaba kaseera akasembayo okubyambala olwaleero wano, ngenda kuhandinga over buli kimu ebiri mu office, ngenda bihandinga over zino files nze saasangawo file n'emu zonna sirina gye ngenze nazo wange, sirina kataka ka muntu konna kentute, sirina kajiiko kenjije mu office ya Lord Mayor, sirina manja mu kitongole, omukama mulungi ekiseera kyonna. Allahu Akbar. Woofiisi ono agikwasizza Ssenkulu wa KCCA Hajjat Sharif Abuzeeki nga mu byawaddeyo mulimu ennyumba mw'abadde abeera ebadde epangisibwa obukadde 2 buli mwezi, ekyambalo ekimyufu eky'obwa Lord Mayor, kyeyini ez'enjawulo z'ayambalirako, emmotoka ezaamuweebwa okumutambuza olw'obukulu bwa yafeesi ye n'ebirala. Ngikwasa Executive Director Lukwago nga yatandika okubeera Lord Mayor mu mwaka gwa 2011 wagenze okusiibulira ng'ekifo kino akikulunguddemu emyaka 15 beddu. Ono ayogedde ku bugubi obw'enjawulo bwayiseemu mu kiseera eky'obuweereza bwe. Nti nyimiridde ku magulu abiri okuva nga 2 omwezi ogwokutaano omwaka 2011 ngenda kufulumira ku magulu gange abiri. Nja kukyenyumyako abanjagala n'abatanjagala bonna bakkiriza nti bwe kiba kituuse ku ofalinga bukulembeze obuli ku mulamwa, obulemerako, obw'amazima, obw'obwenkanya, obuli ku nsonga z'omuntu wa bulijjo, obwebwerufu, Lukwago abadde number 1 mu ekyo. Ngezezzaako mu mbeera enzibu okuzimba ekitongole kye bayita KCCA. Waliwo akaseera wano nga council teziyinza kutuula, nga tuyinza tewali executive, tewali kino, naye kakati olabye executive weeri, council etuula, statutory bodies weziri, zino ne ziri mu bugubi obw'ekitalo. Waliwo nga council tesobola kutuula nti idi atudde ali awo. Ono era akubye ebituli mu bisaanyizo eby'okulondebwa kwa Lord Mayor n'omumyuka we, songa era alaze obwennyamivu ku baminisita abamu abakyali mu bifo, kyokka ng'alumiriza nti enkola yaabwe tematiza. Mulimu abalowooza nti ntalo, naye bwe mbadde ngamba nti Lukwago engabo ya Kampala era mbadde engabo ya kitongole nakyo. Badde kijinje eri baminisita abo obutaleeta mbeera yakulemesa kitongole kola mirimo gyakyo. Idi alina emirimu gye, council erina emirimu gyayo, Lord Mayor alina egije, amagombola gayina minisita jja buli wamu. Nze mbadde nteekawo omugongo nengamba gwe minisita olimba nno oyise woolina okukoma, tukkiriza olina obuyinza obusupervisinga, tukkiriza olina veto power, naye tujja kulemesa bakansala kola mirimu gyabwe, tojja kulemesa ba Mayor kola mirimu gyabwe, tojja kulemesa idi kola mirimu gyabwe, tojja kulemesa speaker kola mirimu. Lukwago mu ngeri y'emu yeekokkodde obulyake bw'agamba nti buzingamizza nnyo emirimu mu kibuga. IGG enkya n'eggula zaafulumya lipooti ng'agamba KCCA tukwata kyakubiri ng'ekitongole nti KCCA ekwata kyakubiri mu kulya enguzi. Okujjako VLET wabaddewo improvement nga bwe mbagambye corruption index, perception index. Naye for the last 15 years tubadde tuli waggulu. Omusajja Amisi Kigundu ne banne eka 56 nazetwala n'ateekako akayumba. Kambabuulire kino, njagala kino nkibategeeza, kye bayita kiyosiki si kwe kuba nti kyekintu ekyembaawo. Naye era ngenza abavubuka nga babanjibwa obumbi nga 3, abakyala nabo nga babanjibwa, buli gwe tubadde tuziwa ng'atema, nga nange mbagamba mweyongereyo. Ate kati kengenze mbasaba bannange
ngendere ddala. Lukwago asimye bannakampala olw'omukisa gwe bamuwadde okubaweereza ng'era wano aliko by'alaze byasobodde okukola. Bino amawulire tegabiripootinga nedda bagenda ne tukola emikolo ne tugaba ebyalaane bangi abavubuka bangi abakyala n'abalala and so on and so forth. Ne sipiika w'olukiiko lwa KCCA Zahara Judika naye awaddeyo yaafeesi. This was given to me as a sign of authority that I've been using to steward council until today, from 2021 June 1st to 11th May 2026. Here it is. I bring it back to you. Thank you. Kyambadde Shadrack Joshua yakusakidde eggulire lino ku KTV amalindirire.